nina abazadde abanfollowinga n'abanzaala naye nga omuntu alina ensonga lwaki anfollowinga era nkusaba mpe ku matuugo. Ababiri bano Hezo ne Dr. Sefuko okusinziira ebintu bye balimu ekituufu kiri nti TikTok ogwo gwe mukutu gwandigambye nti gwonoonye abantu oba gwonoonye abaana baffe. Baba ongamba nti ogenda okuweza myaka 3 naye ng'ebintu by'okyakola bikuswaza buswaza kubanga olowooza nti oba okola content oba okola biki naye ng'ekikulu kya byonna kyavudde ku babiri bano okubeera nga bayawukanye abaagalana ababiri oba okitegeera. So ebigambo byonna ebiva mu kamwa biraga buli omu gye yakulira. Ekituufu kya byonna bandibadde boogera buli kimu kye boogera naye nga bakyogera ndowooza kiri mu nnyumba so si ku social media. Lwaki nziza okubeera nga njogera ku baana bano ababiri? Okubeera nga Sefuko muli wa Bisiyaga. Mwana muwala bwe yamusanga yeneeneena wansi ayina mabwa baamukosa dda n'amuddaabulula nga bwe wabibulidde. Omwana ow'obulenzi ali eyo kino nkyogera kubanga mbalaba era mmanyi mubikola. Mbadde nkusaba funa girlfriend wo obiveeko otherwise bijja kukuleetera ebirwadde by'otamanyi. Mwana muwala Hezo wobeera obadde nga oyamba mwana mulenzi oyo ng'omubuulirira kuba kati bw'obeera obadde omufunyi kiba kitegeeza nti mwegatta nti bijajja bivaako eby'emabega abeere nga adda ku ekyo. Naye bw'oba ogamba nti omwana oyo tayiga era asigadde byakyalimu era kitegeeza aba tajja kuyiga era agenda kubeera bw'atyo. Ne kitegeeza nti ne gw'anaabeera afunye omuwala omulala era ajja kusigala ng'akola ebyo. So ne kitegeeza nti Sefuko tuli okubuulirira. Sefuko kyenyinza okugamba kiri ekintu kimu wesonyiwa emikwano emirenzi nga miri gya Bisiyaga. Bw'oba okuliridde otuuse emyaka egya 3 kitegeeza nti yessaawa otuule ofune famire otandika okubeera ng'okola ki nga weeyongera mu maaso. Naye bw'obeera obadde okyalimu ebyo ebyokubeera nti obeera mu kwasaamirira omwana gubeera eri ne gubeera eri nze nkubuuliridde. Bw'otunuulira omwana Hezo akakiddwa okubeera ng'ayogera ebyo olw'obusungu naye ate naawe kyenyinza okugamba nti tebyandibadde mu public ati sikwandibadde mu bikola era ne bibeera nga bikola ki nga bibeera private ne bitafuluma kyenyinza okugamba kubanga obula omuntu anaakwagala oba okitegeera obula omuntu anaakwagala wakati bw'obadde otunulira n'okubadde social media kuliko abantu bangi nnyo abawala bangi nnyo n'ensooka n'omuntu n'ogamba ani agenda okwagala Sefuko ku mpisa ze nga bw'oziraba. Bw'aba alemereddwa oyo omwana ow'obuwala gw'abadde alina olowooza ne gw'anaayagala. Kituufu era ajja mwagala omulala naye nga ndowooza oyo omuwala agenzeeyo kubeera nti lwakuba nti oli serebu amukolereko beerage oba beeyagale naye nga omuntu ategeera akuze mu magezi ayinza kwagala mwana mulenzi oyo kusinziira ku bintu byakola ki byakola. So TikTok yesinza okwonoona abaana bingi ku ebiri ebyobuseego kwegamba kyenyinza okugamba kiri ekintu kimu tukuuma abaana baffe. Kojja ntambye Ssemutopi ebyange mbere bulungi mbaagala nnyo.